Bano abasukka mu 100 omuli abafumbi, abalongoosa, abawandiika mu maofiisi zaako n'abakuumi n'abantu abalala bangi abakola mu mirimu egy'enjawulo abasasulwa yunivasite basaba kubongeza misaala gyabwe. Kino kiddiridde yunivasite okwongeza abasomesa ku ttendekero lino ate bo n'etabatunulamu. Wabula Vice Chancellor wa yunivasite Professor Dumba Ssentamu bano akkiriziganyizza nabo bw'atyo n'asaba gavumenti etule mu nsonga zaabwe. Abakozi baffe bakomewo bakole naye nga kikiri kintu ensonga yaabwe yo ntuufu, ensonga yaabwe baagala bongeza ssente kyo kituufu nnyo era tubawagira ku ekyo era tusaba gavumenti eyambe abakozi bano nabo babongeza ku ssente. Abayizi bangi abadde baze ku bizimbe eby'enjawulo kibaweddeko bwe basanze nga byonna biggale nga biriko n'ekkufulu. Bangi balabiddwa nga bakokomadde ku mbalaza n'emiryango gy'ebizimbe nga n'abandi basomera mu nnimiro. Ye omubaka w'abakozi mu Parliament Topista Ssentongo agamba nti baatuukirira minisita w'ebyenjigiriza naye nga na buli kati mpaawo kikoleddwa. Naye kati oba tewali kikoleddwa, abakozi balina ensonga kye baba bakola, gavumenti eveeyo eyongezewo omusaala buli ayitibwa nti mukozi wa institutions higher learning abalabika nti bakola emirimu egirabika nti giyamba abaana abasomera mu institutions ezo. Balina ensonga kubanga beemulugunya lubereberye n'okutuusa kaakati bwaba tewali kikoleddwa batuufu. Bo abayizi ku ttendekero lino bakukulumidde abaddukanya ettendekero lino olw'obutafa ku bantu bano ate nga nabo balina kye bakola ku misomo gyabwe. Bo bali aba contractor bamakire be babasasula so ebyaffe kati tutule mumanyi oba naffe banatwongera ddi oba tutugane. Mbadde ekindeese waneno for change of university course nga njagala bamwe wanene aveeyo ku mubizi naye ayifombe nga university is closed simanyi kikigenda mu maaso naye nange nkyabuuzabuuza ndabe what's going on. I'm not getting what's going on naye tujja kulaba. Naye ate gavumenti yagambye nti terina ssente bulungi n'olwekyo mbadde nsaba abakozi bawulirize gavumenti kyegambye nti bajja balowoozaako mu buli omwaka guli naye guno omwaka tebalina ssente. Nakyanzi Hasfa ku WBS.